Mujebaleko mwena abatulaba amanya gange nze Mukose Omar amanya gange ag'obuyinza nze Prince Omar ennaku emabegako kuva kati kuva olwaleero nafunye ekyentiisa that project yange ginatadde yabagikweka yabaddeko olutalo luno lwagifose n'okuva ku internet nebanga saazo nteriiyo mukola project eno najijja bad character najigula ku muyimbi amanyibwa mu ggwanga ate alina ne studio eri authentic naye ate bwenamala okutola oluyimba olima ne tupromotinga nga management yange neluvaako netuuka wetuuse nwavaayo abantu abamu abatali omu babiri abali okukontagana nabo abagamba muno baliclaiminga muclaiminga kuno baclaiminga nga bategeeza youtube okujjayo oluyimba lwange naye ate nze nga nze omuyimbi nsigadde mu kibuuzo ekibuuza nti oye nalina claiming oluyimba yayise mu right procedures oclaiming oluyimba okuvayo ku internet yes nakinange nganze omuyimbi alina management niba management yange ndibuuza nimbagamba ki ekyabadde ku luyimba lwatadde ekiseko oluyimba olimba nga lwo nandigamina olina government fighting on it tolina ntalo za government olinako obusinga olimba bagikuka luyimba lw'abantu lukwata ku mitima gyabwe lukwata ku mbeera gye bayitamu kati I don't know where the problem is simanyi obanza omuyimbi yenza omukumpanya kwekyo bamuno I did something to go and buy a song from the person simanyi wenkuwa naye kyonna kyonna zere kiri nkikanyudde management yange mbabuuza what's wrong wawo ne manager omulala ali awo manager w'omuyimbi simumanyi ali awo manager w'omuyimbi ategeza yagezaako odutekawo embeera n'agamba oluyimba terujja kukola bagezezaako okunwanisa bakunemesa mu ngeri yonna nate muno oluyimba bambi mulaba waki twateeka kuwa kina na videographer oluyimba twalejjako credit nga ffe abalukola oluyimba lw'abantu kino kye nayimbako kyona nayimba ku bantu banjawulo betulaberako mu ggwanga kati I don't know what's wrong simanyi buzibu ki naye nga bambi nganze omuma kyenyinza okugamba buli ali yampagira era agobera oluyimba nze sinako obukwatibwa lujjayo bamu nga gavumenti erina omukono ku lujjayo gavumenti enakulwanisa kulimba lwabagikweka bantu abali odulwanisa bali mu industry these manager abali mu industry I don't know who baligezaako trying to all scamming ways okulwanisa luno oluyimba zino naku bbiri oluyimba lwange teruli ku YouTube oluyimba lwali lukuze nga lulitambula mpola simanyi oba kyenayimbyeko kyekifu nate nga nze manyi kyenayimbyeko ge mazima bwe butuufu kyekiruma abantu these are the things that are happening